Ddala nange kennyini kyankwatisa nange kaadi nagirabye nga bampita mukolo gwange kale ndowooza bana abategeka bano be balalu kubanga sandyagadde abantu balowooze nti bajuzi twakola same kind of teaser ku Uganda tourism okitegedde biki so sandyagadde nti waze nti ate kati ekyo nzanyiramu kiki kizanyire naye ate bwe namaze nensanyuka bwe kibanga kisobola okulagirira abantu okujja otukwatirako so literally saagala kusubiza bye sisobole naye tubeereyo ku Africana tubeereyo ku Africana gwe jangu ku Africana bana ebyaddala omuntu gyali kubanga nesigenda kwegamba nayogera nnyo ekintu ekyo nendekera kukyogera nja kukola kikole nakyogeranga nnyo leero lumu nasangako ne maama nambuza mwana wange uzanya osambe nekinumanya okuba oli maama so literally I would just do it. I would do it. For now, ebbanja lyempulira ku mutima yeekaalu ya Mukama. That's why nkola speed wakiri eggwe. Kuba bagenda otugattira awo. Naye nga neebaza nti abantu baagala bansabira okwasa ate balowooza nduddewo nnyo. Gonduddewo naye si nnyonnyonnyo nga bwe kiwulikika. Mon TV. I'm forever grateful ku radio zonna. Muganda wange nze nze omu ku bantu Katonda byefujjako eddusu ng'ennyimba zange teziboola. Ekyo Katonda yakigaba. Kakati nebaza njala n'okwebaza kubanga siina we neebaliza ne kayimba kange kano Katonda abanaku nanoonya Kenzo nenoonya Spice Diana Nina Rosie Gravity ne bajja ne bambeererawo ne Sebbanga yalimu wamaanyi nnyo ne bajja ne bambeererawo kiraga okwagala nzijukira omwana eyakwata video yanze bayina nga muganda wange okufuna abaganda bo bano oba kitegedde baba kwagadde nnyo so nze omu ku babadde so lucky mu ggwanga wano n'abasinga bajja ne basabirano so nabo bajja kujja but to sing gospel kubanga tetwandyagadde ate ku stage ya gospel ate oli awe mulireko oba kitegeera so literally twandyagadde buli omu ajja ayimba akayimba ka Katonda teriyo artist mu ggwanga wano nga talina akayimba ka Katonda taliyo talina teyafulumya akafulumye so literally we are going to make it fun nti abamu abayimbi ba gospel bonna baganda bange bagenda kumbeererawo n'abatali ba gospel bagenda kumbeererawo naye nga bagenda kuba bayimba gospel because sandyagadde ate stage ya Katonda ate tugiwemulireko okitegeera naye nga ate bonna bagenda kubeerawo abamu bajja yimba ezaabwe eza gospel n'abasabye abalala bajja kuyimba ezange nobalabako obulabi so bagenda kubeerayo bonna naye nga all songs will be Katonda yekka tetugenda kuwaana sitaani wadde eddakiika embwe kya mitwalo 2 ordinary mitwalo 5 VIP miliyoni 2 emmeeza yes abagagga bali abanaku so yeah Assistant Superintendent of Police Luko Esijire era nga nze amyuka omwogezi wa poliisi wano mu kampala emirirano ensonga endese wano ya bivulu 3 bye tulina mu kitundu kyaffe ekya kampala emirirano omuyimbi gwe bashowcasinze mu bivulu bino 3 ye Pastor Bugembe era nga bigenda beerawo
kusinziira ku kiwandiiko kye batuwandiikira police headquarters. Kisooka kya nnaku z'omwezi 3 omwezi ogwa June, ekyokubiri nnaku z'omwezi 4 omwezi ogwa June, then tuyina n'ekisembayo ennaku z'omwezi 12. Ndowooza yeno worship house kijja beera wano ekisembayo. So mu ebyo byonna twamutegeezezza nti tuli willing okukwatagana naye okuba nti notukuuma ebivulu bino. Naye nga bwe mukimanyi Kampala gye tubeeramu obutujju ne mu kyaki nayo tebuyinza kugaana kutuukayo. Ate ebifo ebirala si bya kusinzizaamu, abantu abasinga basobola okuba nti nno bayingirayo. Ekyomukisa omulungi nti ebifo byonna bijja tubeerera byangu kuba ekisookera ddala emu hoteeri, ebbiri hoteeri ate eno kyaki. So securing ejja tubeerera nyangu nnyo. Kye tumwetaazaako kyekyokuba nti nno akwatagana ne RPC ow'ebitundu bibiri, oyo RPC Kampala Metropolitan North wano Nansana ne Kampala Metropolitan East atwala Mukono ne African. So alina okubategeeza ku mu buwandiike kyetusuubira nti ali mu process ey'okuba nti nakikola, nabo bamuwa obweyamo ku butya bwe bagenda deployinga n'okukwataganiramu nabo baana abasembye okuba nti no bagenda omukiikirira mu bya security, kuba n'abantu aba bulijjo tubakkiriza be tuyita ba stewards. So tulina okubeera ne traffic plan olunaku olwo, abayimbi bameka betusuubira. So mu bimu bye tusinga okusaba sandyagadde ku limitinga kwogera kwange ku kivulu kino kyokka, n'abalala bategese okuba nti no bakola ebivulu. Tuba twetaaga olukalala lw'abayimbi abalala ng'oggyeko Pastor Bugembe abagenda okuba nti no bayimba ku bivulu ebyo. So olukalala nalwo tulwetaagira ddala. Mujja mulaba ebintu bino ebyobucupa. Tulina okuba nti nabo bonna bwe mwagala okuleeta ab'obucupa nabo tubawa protection ey'enjawulo bayinza okuba nti bakuba obucupa. So tetwandiyagadde kubeera na mbeera eyo. So kyobulaba security nkulu nnyo 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 okulaba nti nno tusobola okuyita mu bino ebivulu ebisatu ebiri mu Kampala Metropolitan bulungi nga tewali buzibu bwonna. Tuzze tukola naye ebivulu ebisinga era sikiwa nti twali tufunyeeko obuzibu bwonna, era embeera yemu gye tusuubira omulundi guno gwennyini. Kujjako nga mulina ebibuuzo. Waliwo ebibuuzo? Alwa erinnya n'eddoboozi n'ekibuuzo. Top TV. Ebibuuzo byange. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 07 2 1 4 25 oba 0755 311 731 oba 0777 23 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.